Abantu b'okukyalo kalisizo gye basiise omukulu Tamale mirundi siniya bali mu kutiya lwaki byonna nja kubanga mbikutuusako mu maaso awo tutegeere ate ye omukulu Frank Gashumba asibiridde bamulekwa entanda naddala Tamale mirundi junior byonna biwetaaga okuba nga omanya nja kubanga mbikutuusa era nja kubanga otegeera omukulu Bebe Cool avuddeyo n'ayambalira ba MPs be Uganda lwaki byonna nja kubanga nkutuusaako nze nkugamba kimu nti gwe weeyongera okubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga sako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde butereevu amawulire tugalina mu bungi nnyo era nja kubanga nga kuwawona woole wonna wosinzidde akatandikirawo n'abantu b'okukyalo ekalisizo gye baziise omukulu Tamale mirundi senior Tamale Joseph mirundi senior kikikyo abantu bano bagamba nti munange batiddemu nti kubanga omugenzi we yali yayogera okumuziika ng'ayimiridde nti yadde nga mutabani wo avuddeyo n'ategeeza nti kansooke nga sinabatwalako eyo kansooke mbalaga katambi k'omukulu ng'agamba engeri gye balina omuziikamu nti wofa bagenda kuzika ng'oyimiridde gwasoose mu Afirika Mobutu naye bamuziika ayimiridde naye kakati nga nze nga baga nti yeebase matale bajja gamba mutabani wa Yowaana mirundi ayimiridde ndi muzzukulu wa Yowaana mirundi ayimiridde matale ngenda kuyimirira gwe togenda tebasobola kuziika nga weebase balina kuziika ng'oyimiridde ekyalo tikitabuka oddira brain eno n'ogyebasa ebrain kati ako ke katambi ke yayogera ng'agamba nti balina omuziika ng'ayimiridde n'agamba nti bwe banaaba tebamuziise ng'ayimiridde ekyalo kijja kutabuka naye kusinziira ku mutabani we agambye nti John Tamale nti buli kimu bakikoze nga bwe yalaama nti naye ky'omumuziika ng'ayimiridde nti mu butuufu kibadde kizibu kati abatuuze bagamba mbu ekyalo butya nga tekijja kutabuka mbu omusajja nga bwe yagamba ebisinga byonna babikoze mbu naye ekyo ekintu ekimu ekiganye mbu omulowooza ekyalo tekijja kutabuka bagambye nti batiddemu era mbu tebamanyi ekigenda okuba nga kiddako naye kusinza mu bigambo bya bantu ab'enjawulo ne mutabani we yagambye nti dadi ebintu ebimu yabyogeranga nga just asaaga nga tabitegeeza oba tabimiininga so nti ekyo muleme okuba nga mukibeerako nnyo nti musuubira nti oba waliwo ekigenda okubaawo nti nedda nagamba nedda tewali ebisinga byonna babituukiriza nti naye ekyo kibadde kizibu nnyo nga tukyali eyo era wennyini ku bamirundi tulaba nti omukulu Frank Gashumba ng'ono abadde mukwano gwa mukulu Tamale mirundi oba oyinza omuyita nfanfeewe avuddeyo naaba ng'asibirira bamulekwa ntanda naddala omwana mulenzi Tamale mirundi junior kubanga oyo gwe tumanyi nti abadde nnyo mu mawulire ne taata we ku intaneti kwegamba katuwulire amugambye eki kankubulye gw'oli kumpi abadde akuwakanira agenze ekyo njala okikola ki okimanyi kati linnya ku bureeki waliwo abadde tasobola kukuba jeeko olw'okuba Tamale akola ki waali ompulira muganda wange ono yampisaamu olumu eggaali najja n'afukamira naneenenyeza kitange nsaba kukola ki tujja kugayiniganga John aliwa John kamu maliza sirabanga muntu ayina mpisa na bukakkamu nga mwana ono twali mu parliament ku nsonga zaffe z'abavandimwe nga ndaba omuntu annyamba simukola ki ng'atufaako nnyo paka lwe yaŋŋamba oli mukwano gwa taata wange so weebale nnyo mugende mu maaso n'empisa ezo mwebale nnyo bannange bambi ababuuliridde nga kataata ka mirundi nga kavaamu amazzi ga mu maaso embeera ekayinze ka junior akaabye nnyo nga wokiwulira naye munnange bw'atyo mukama yagaba ate era yajjawo atweyongera okuba nga tubasabira nti mukama abe nga abagumya mu kaseera naddala kano akazibu ke bayitamu era nga ate naddala nga bamaze okuziika awo nno ennaku bwejjira n'olyoka otegeera nti omuntu takyakomawo
agenze for good. Nga tuvuddeko eyo omuyimbi Moses Sali abasinga obungi gwe tumanyi nga Bebe Cool aviddeyo naaba nga atabukira ba MPs nti bandibadde beekwata kitole bakwatagane ne President Museveni mbu balivopinge eggwanga lyaffe okusinga bwe banadda ate mu kubanga bakola ki mbu nga bamukuba left right bibino pala semujju nganda azimbyewo kakooti bwe kati nga wetolooze just kano ddala keetaaga ki emiliyoni 3 semujju nganda emmotoka ya mwaka gumu ogwa palamenti abavubuka abazanya basketball mu constituency ye ne volleyball baba bamaze okukola ki baba bamaze okutereera era bamemba ba palamenti mwenna abali bannange muleke kutufuula abaana bato tuyambe President Museveni mu bintu bino. The best way to mobilize people, the best way to have a country that will not focus on hate, on useless topics and things is to do the obvious things. Kano katudde nga ku half an acre. It's half an acre. Naye bw'olaba walina okwanga wajjawo abantu nga 100. Okay? Already bobuka zimbi gwe kenyini osobola okubanga ofunamu ssente. Ladies and gentlemen, don't forget this is in Bukedia. And big size. Bukedia, Honorable Anita Among, abadde akubibwa mbukora ebintu byonna byendi mu kubalaga tusaawa eno biri Bukedia. And big size kyembadde njagala okuwayo information kano. Tewali mukozi ali wano nga balina gye bamugye. Right on bwe yasalawo kino ekirowoozo n'akireeta wano n'asalawo apromotinge abaana abafa abawano. Bayinginiya bonna abali wano bayinginiya ababadde basoma mu tekiniko. Abaana abapoota wano bonna bali wano nga bava mu tekiniko school. Abaana abaweereza bonna boolaba amagezi agali ku kooti eno ne gye tugenda wali ku swimming pool ne byolaba ku kisaawe ekyo tekyazimbibwa foreign company. Bonna baana baafe baawano mu nteekateeka ey'okukwatirawo era bw'olaba ekintu ekiri wano kiyinza n'okutuusa ennyo n'olowooza millions and millions of money eziri wano naye kyakoleddwa nga kikolebwa baana baffe baawano because it then becomes cheaper labor ate nga abantu baffe bongera okuyiga okufuna experience ne confidence. Wow. Yeah. So katugenda okulaba swimming pool tujja kukozesa entrance eno ekizitiyawo the rest can pass. So construction ekyagenda maaso bayinginiya baffe baawano balaba abamu boogera na luteso byebyo baganda baffe naye nga tukyeyongerayo waliwo olutalo oluli wano ku intaneti emirembe ebyamirembe sibitegedde bulungi naye ndabye nga bamutabukidde era nga buli omu agamba nti nsoose kulaba fulfiga ng'amuli bulala ate kati antikaduuka awanda muliro akazi bano abatandise okukola obubizinensi otunda bukyokolo ofuuse CEO saagala kunsiriwalirako kino kyenjogerako nti they have been down the road nga ne simansa teryamumanyi nga gye bali batoba byonna obufaananyi babumpadde ne bu vidiyo n'olabanga n'ebitanda level tebannatuukawo nga bali bonna oli kuno oyassama oyo omukyala yalimu omukisege mulekerawo okubanga mufutyanka obufumbo bw'abannammwe olw'okuba mbu simanya mbu yamuwasaako ddi oyo kasasiro gwe mukola ayonoonya obufumbo bw'abantu bangi oyo w'okweyogeza mbu simanya ono klasi ye waaba klasi ye lwaki atya omusajja okwogera n'oli bw'abanga akakasa klasi ye tamutidde kirasi ye lwaki takkiriza musajja kwogera n'oli girlfriend we ng'akubye lwaki akigaana anti olina class. Yes, you have class. You have it all. Why are you not letting the man to speak to Lydia if you have class? Move ku mwana. Kubanga naawe okimanyi ebibbe tebyala gy'oba wabibba biddayo.
bali okwo abawala befudde ba CEO omuntu wa buli CEO ayagala kutegula buteguzi musajja wa muntu buli CEO ayagala kutegula buteguzi musajja wa muntu banaye mweteri kirumanga kola na musajja n'olabanga oli yerijja tewali kintu kirumanga kutoba na musajja n'olabanga oli akikinala mbolo okuba ina akabina mbolo okuba solo gende e Dubai e China ngali kubbaawo kwa kikinalira kwa kuduulira kwa kumanyira naye ng'omuntu oyo wali naye tebawukananga ko nyina bwino nva namupostinga kino ekibizi mu kigambe kigenda ate nkyaleeta ne audios bira ne screenshot ya WhatsApp njibapostingire nga bakwogera ennaku ezo omuntu gwe bayawukana eddoyinza omugamba nti I love you nakuddamu nti I love you back tumbaavu mulyoke mutusiriwaze olw'okuba mubali ba CEO baataddemu akasente bobo batandika okubakwekerera nze sikwekerera oyo Katemba nakati nva kuteekayo byentaddeyo temugambye nti bayawukana 2 emmotoka nsamba yagigula ddi emmotoka nsamba yagigula ddi mwagambye baali bonna 2 mutuyita basiru 2 ogimanyi emmotoka nsamba teyakagigula wano gyo juzi tagibaddemu n'oyo omuwala enfunda ezitali zimwe gitali 2 imwe mutandika okumanyira abantu mbeeraawo emmotoka mpya si eyo oba ye Alphard oba mmotoka ki oba Nuwa omusajja taluma naye kulimba nti omusajja tatyasobola kwogera na mukazi we oyo Katemba mumuveeko omukazi yenna ali eyo ng'omusajja omubbi omupise omujje ku munno mbusimanyi olinamu ku busente nkukakasa bakulekawo abasajja bw'ayagala ku mutima ebisigadde asobola obbikola teriyo omuntu awangula mutima gwa musajja mboolina ssente ezo vidiyo nzibakoledde tunula olabe naye waliwo akipika buli ddakiika naye kwasa ebizindaalo bannange njogera ku nsambi ya fanica n'omukyala nyo ate ye Munakatemba amanyiddwa nga Dickson Zizinga bambi afiiriddwako mutabani we ng'ono abadde aweza emyaka 14 bambi omwana oyo afudde era mu nnaku ey'ekitalo avuddeyo n'abika era n'agamba nti okuziika kujja kubeera eri e Kalungu nti munange eyo gye bagenda okuba nga baziika kitalo nnyo era kitalo ddala bambi katusabye Mukama Katonda amugumye era tusabira n'omwoyo gw'omugenzi Mukama abenga gw'ekyomula ekirungi mutukkirize tube nga tubeerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo